Badde so bad ekiro kuba omwana omutwe obwongo bwavuddemu naye basobodde okumuzaawo ne babuzaamu omwana omulala ebyenda bye byakoze ki byayiise naye nabasobodde naye okumuza okutwala mu laboratory ate kati azza engulu w'ebyenda yazza engulu ejjako omutwe oyo obwongo oyo akyali ku kyuma ventilation yekka ali omu ali ku ventilation. Then ekiro kwafuddeko just abaana omu n'abantu abaku driver ne manager abafudde wano. Director yafiiridde eri yafiiridde Kapchorwa n'abaana abalala 20. So far tufiiriddwa abantu 26. So naye twandadde tufiira n'abangi naye olw'obukugu bw'abasawo Mbale Kasereni Kapchorwa oyambuka ku lusozi then ne Kapchorwa abantu be Kapchorwa babadde n'omutima gwesirabangako kubanga abakazi babadde bajjako n'egomasi zaabwe ebikooyi ne bateekerawo abaana ne babasaako kuba amalwaliro gabadde gagira amalwaliro gaffe gabeera gagira so ne batuula wansi ne basiimula abaana ne babeerawo nga bamaama b'abaana ekyo tosobola kisanga Uganda Kampala nakisanze Kapchorwa nga buli mwana aliko abakyala abakadde 3 n'abawala abato nga babalabirira nga abaana baabwe bazaala so njala kwebazanya abasebeyi bandaze omutima omulala so mwe abantu abali wano mukole emitima egyo mutuyambe abantu kuba nange nabadde nkooye nga tubadde namusindwa naye nawulire waliwo accident ngamba kati ne bakantya ng'abaana bali mu kutufaako ate nga mbadde minisita w'abaana ate ne minisita wa gavumenti ez'ebitundu amalwaliro agabajjanjaba gange so ne ngamba nina okulaba okucoordinatinga so bonna twayiseeyo era ne balero tujja kuyitawo naye njala okwebaza abantu abasawo bakoze omulimu mulungi mukama abawomukisa awe akuwe omukisa ebyo nno bye bimu ku bigambo ebibadde bikakasibwa omukulu Honorable Barambar Gahare ng'agenda maaso n'okukakasa nti kati omuwendo gw'abantu abakafa okuva ku accident yabadde wali e Kapchorwa abaana ba King David Junior School Ndejje we babadde bagenze okubanga balambuula wabula ate ebintu ne bitakka bulungi omuwendo guweze gw'abantu 26 bweddu. Ebyo nno ogwo omuwendo gwakakasiddwa Minisita Balaam ye nga ye omuntu abadde ku ground era nga agenda ddwaliro ku ddwaliro nga yeekenneenya wano na wali. Wabula ate bwe tuba nga tuvudde ewa Honorable Barambar Gahare omukulu gw'olaba yayogerera ku lwa poliisi ey'ebidduka mu ggwanga omukulu SP Kananura Michael ate ye avuddeyo n'akakasa okuyita mu buwandiike omuwendo gw'abantu abakafa nti bali 24 era ng'okusinziira ku kunnyonnyola okuva ew'omukulu ono gw'olaba mu kifaananyi agamba nti abantu 24 be baakakasiddwa nti baafudde. Emirambo 18 gye gibadde gyakazuulwa oba okugitunuulira ne bakakasa ne bagamba nti guno omulambo gwa gundi guno omulambo gwa gundi. Jjukira kali kabenje kati ebiseera ebisinga abantu abamu bamala nakubajjako ndagabutondo ba DNA okukakasa nti ono ye gundi oluvannyuma lw'okubeera nti olumu akabenje we kabaawo kayuzaayuza obwenyoba feesi y'omuntu naddala ne kagirekanga ali mu mbeera nga tasobola kwekennenyezebwa. Kitega ekirala poliisi ennyonnyola negamba nti abantu 3 gy'emirambo egitannategeerekekako be baani era ng'egyo giri mu ddwaliro ly'e Kapchorwa. Emibiri emirala 3 nagyo giri mu ddwaliro ly'e Mbale nagyo tebannategeera be baani abo bwe baba nga babeetegereza oba okutunuulira obwenyi bwabwe mu buufu obwo. Bw'obanga obadde okugoberera omukutu guno ogwagaliwo nakulaze dda nti mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero abaana abasobodde okubanga bawonawo at least bo bakomezeddwawo era abasinga bakwasiddwa abazadde ate abo ababadde tebannanonebwa ne basigala mu ddoomu era metron yabalina. Bw'obanga olaba vidiyo eno ng'obadde tonnamanya ku mayitire ga mwanawo osobola okubanga ogenda n'okebera kuba balekedde metron nga yali mu buvunaanyizibwa bwabwe. Kati nno mukwano gwange nkuleetedde lisiti ey'abaana
sofa ekifaananyi ekyo kya designingiddwa mu nkula eyaffe ey'omutimbagano ogw'ensangi zino wabula nga just kyagadde kusigira kifaananyi n'okugirayo abaana bonna nga bwe baavudde mu bulamu obw'ensi eno era ng'amannya gonna nga bwe gakakasiddwa okusookera ddala Abigail Nabukeera yavudde mu bulamu bw'ensi eno, Alaisa Naabirye yavudde mu bulamu obw'ensi eno, Amanda Nabisenya yatufuddeko, Angel Ainamaani yavudde mu bulamu obw'ensi eno, Brandon Kiyemba Mukama akuumuze mirembe, Derek Mutebi, Glenn Wandera, Hilda Nanyonjo, Irene Nabutu, Joshua Lukwago, Michael Sekidde, emyoyo gy'abagenzi Mukama agiramuze kisa, Nicole Nabirwa, Precious Akelo, Prince Mugerwa, Rachel Namju, Sharon Natukunda, emyoyo gy'abagenzi Mukama agiramuze mirembe, Stephen Ochaya, Tracy Achieng, Vanessa Nabukeera, Winnie Nabunya wamu ne Yusuf Kato be bayizi. Then omusomesa Abigail oba mukyala Abigail naye yakakasiddwa mu line efaananako bwetyo. Kati bangi babadde bawulira ku director eyafudde n'abaana naye ng'abasinga n'ekifaananyi mubadde temunnakifuna. Omukulu gw'olaba ye Tadeo Ssekkadde, ono yabadde director oba omutandisi w'essomero lino era nga ye mukulu abadde nnyini lyo era alitwala. Ono yatokomose oba akabenje ako akabajje mu bulamu bw'ensi eno naye mwe yatokomokedde era bw'atyo n'agenda emigongo gye giseeyeeza ng'obwato. Tadeo Ssekkadde ono abadde nnyini ssomero lya King David Junior School. Kigambibwa nti musajja yali atunda ngoye mu Owino nga tannaba kubanga akwata ssente kuziteeka mu kutandika ssomero era nga projekiti y'essomero eno sisita we ye yasinga okuba nga amusendasenda n'okumwagazisa ekirowoozo ky'okutandika essomero. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Kalibala ono nga mutera okumugoberera ku mikutu emigattabantu oba Kalibala Furniture. Babadde n'omuyizi ku ssomero lino era y'omu ku yalabiddwako mu butambi ng'akaaba ebitenkanika tho ate ye Mukama yabadde wa kisa omuyizi waabwe yazuukidde. Kye kigambo ky'oyinza okukozesa. But katugende ewa Kalibala kuba abadde amanyi bulungi nnyo omukulu w'essomero Tadeo Ssekkadde asooka atunnyonnyoleko ku mukulu ono obulamu bwe n'ebitonotono abadde director w'essomero lino. Bitalo. Mami Ssekkadde Tadeo ya. Mami Ssekkadde Tadeo, founder, director, King David Junior School. Yafudde bayisawa 3 amawulire wetu agafunidde nga akutuse yakutuse ne tusooka tugana okugamba abazadde bano ne tusooka tutuze enkiiko ngafa abali mu ndenyo naye webukeeredde nga tulina otegeeza abantu ti director akoze eki yafudde Director naye yabadde mu baasi eyo yennyini eyakoze akabenje yabaddemu ne muwala we last born Abi naye Abi tetunafuna linnya lye nti ali ku lisiti naye nga director yafudde naye ebadde nnono ye buli ngende empanvu trips ez'empanvu nga Ssekkadde Tadeo director atambulira mu baana be abadde atambula newe bagenda e Kasese Queen Elizabeth era yatambula nabo. Ano baali bagenze ku CP Falls oba n'ebitundu ebirala? Nze bakoma kuŋŋamba Kapchola kulambula bitundu byeyo byeyaŋŋamba bambi byeyaŋŋamba naye lwakuba nti ku luno teyatambudde na mukyala we. Ono ye director w'essomero eyafudde, director King David Junior School Endejje. Omusajja ono yafiiridde mu bbaasi eyabaddemu abaana bamuyita Ssekandi Tadeo omumanyi bulungi. Kakati abantu baogedde ebigambo bingi nnyo naye ngenda kukubuulira okinnyonnyoke bulungi. Abasinga bagambye abamu bagambye mbu yabadde asaddaaka abaana we byamulemeredde naye ne bimutwaliramu. Abamu bawulidde. Abalala ne bagamba nti
bamuloze ba competitors be n'ebirala bamuloze ne bamugula ne bamutuza mu motoka n'afa. Abalala nga bagamba nti omusajja omugagga ng'oyo atuula atya mu motoka za trip ate nga yawala. Okitegeera nga ate teri secure motoka abaana babatisse nnyo n'ebirala nga bakyewuunya nga bagamba ba director atuuka togera n'abaana. Naawe kati kankubuulire omusajja ono Sekandi Taddeewo kati omugenzi abadde nannyini ssomero erya King David yavuze motoka ye entono nga mulimu ne muwala we ne muganda we omuwala yesu omulala omukulu. Kati bwe batuuse Embaale n'agamba muganda we omuwala nti yavuga emmotoka eri entono ye kaatuule mu baasi erimu abaana doza P7, P6 ne P4 nti njagala abaana bakola effujjo nga temulimu muntu gwe batya kambatuulemu mbagenderemu. N'atuula mu mmotoka mu baasi eyo gye mwalabye. Baasi n'eremererwa ne muwala we era naye yafudde. Era be basoose okufa kuba babadde batudde maaso ye ne muwala we ne driver be basookedde ddala okufa. Era nawuliddeko abagamba driver aliwo abatwetere driver ye yasoose okufa kubanga yatomeza face yonna. Yatomedde ekifunvu ng'etomeza face. Yalemereddwa okusiba ng'atekkirira ensozi Kapchora muzimanyi. N'eryoka ekkirira ejjinja n'ekuba face n'egitomeza ekifunvu oba ekigulumu n'eryoka ekkirira mu kiwonko ne yeevulungula emirundi n'emirundi. Era bo baafiiriddewo. Omusajja ono ekyamutuuziza mu motoka y'abaana abo inze kyamazima nange kiri nti mbadde sirabanga ku director naddala nga wa ssomero ddene. Waliwo bano ba director b'obusomero obutono kasomero kwe katono atambula n'abaana be n'essomero ddene. Essomero ddene nga bw'okiwulya ge gamu ku masomero agasinga okubeera amanene eno ku saidize ewaffe libadde n'abaana abasoba mu 1,000 oba liyina abaana abasoba mu 1,000. Naye abazadde bagamba omusajja ono abadde ne laavu y'abaana nga bayita baana be. Essomero lino teyalikwata ssente n'azimba ebizimbe n'atandikawo essomero ng'abagagga abalala. Yalizimba kuva ewatono, yalitandikira watono era abamanyiwo abatuuseewo. Waggulu waliwo section endala eyo gye yatandikira mu katono nnyo bwe kati koyinza okuyita ka kindergarten. Ayina ne kanasale section kati ono yebadde primary section eno agizimbye buzimbi sina bbanga ddene. Azenga akula. Kati omuntu bw'atyo abeera mu kintu kye n'abazadde tewali muzadde ayina mwana muli gw'atamanyi. Buli muzadde amumanyi ne be yatandika nabo kutuuka awo. Sibe bano ba director azimbe essomero n'addeeri n'afuna abaliddukanya nga n'abazadde tebamumanyi tebamulaba. Abadde ayagala nnyo abaana nga bwe babeera wabe. Guno si gwe mulundi gwasoose okutambulira ku trip. Trip zonna abadde nga azitambulirako. Oyo musajja. Jesi ku luno byazze bubi n'agwa wali n'afa. No driver yennyini gw'olaba. Era naye abadde driver waabwe nga abavuga bulungi naye byazze bubi. Mami ndowooza bamuyita kiyimba something musajja musiraamu. Naye byazze bubi. Motoka nga tesiba yafudde emirungi ate alimu olw'amakanika nga buli weefa akanikamu. Bamakanika abo tebakkiriza nti emmotoka esobola okugira. Bikaseera ye abamanyi nja gitetenkanya. Balina ne kiri kye boogera emmotoka yange nza gitegeera tojja gitegeera. We yeekyanga ngaawo ekutta nettiramu n'abalala. So abadde boogera simanyi omusajja simanyi yasaddaasa abaana amazima gali nti ebintu byazze bubi naye teyabisuubidde ate okutuula n'abaana just gwabadde mukwano. Fosi ntuuke beekuyita. Yabadde mu motoka ye naye nga malayika oba mugiyita alimount etwala emyoyo gy'abantu ng'emukola bw'eti eri mu baasi emuyita alimount oba mugiyita alinauti oba alimount abasiraamu eyo ng'emuyita okakana ng'afudde. Mukulu Taddeewo Ssekade omukulembeze w'essomero li King David Junior School Ndejje omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa n'abazadde ayongere okubakubagiza oba okubawa ekikubagizo kubanga ono kigambibwa nti abadde ategeera nnyo abazadde b'abaana ng'era abanyigiramuko ne ku liiso bwe babanga fiizi zikyagaanye okubagumiikiriza ate era n'okubeera nti abayagazisa essomero li King David Junior School. Kati nkugambye nti Kalibala gwe nkulazeeko waliyo omu ku balabiddwa ku butambi ng'akaaba oluvannyuma lw'okubeera nti omwana gwe babadde balina mu ssomero eryo yabadde afudde. Wabula Mukama yazzizza bibye. Omwana yabadde akakasiddwa ne ku lisiti nti yabadde afudde era nga yabadde mu mirambo ba yabadde ateereddwa ne mu mirambo.
omwana ono mu ngeri ey'ebyewuunyisa yazze engulu. Omwana bannange mulamu, omwana mulamu Kei Kimuli, omwana wa sister wange yankabiza amaziga, abasinga ne museka, ne abamu sa abasinga abamu of era mu mukwano nga mugakali balo okaba bwoseka naye kale bikyanaku naye amazima gali nti batusindikidde ekifaananyi ng'omwana ali mirambo abaliyo ne batukakasa nti omwana yafudde n'afulumira ne ku listi y'abafudde then ne tukikkiriza ate era mu basi yabaddemu n'ebifaananyi ne babitulaga bulungi ne vidiyo ng'ali mirambo naye ndowooza bayamaze n'akola nga bamanye ebintu bya Katonda nga we yazuukiza Laazaalo mu bafu. Omwana tugenza okuddamu okwogera n'abaliyo okuddamu okutusindikira mu omwana ebintu Mukama byakola mu mazima amatuufu byewuunyisa nnyo nga bw'oyinza okukitegeera. Nga tumaliriza omwana omuwala ono gw'olaba bangi bakumutwala nga omuzira era omuzira ddala olw'ekikolwa kye yakoze. Omwana omuwala ono amanyiddwa nga Daphne akabenje bwe kaabaguddewo yasobodde okwavula n'afuluma emmotoka ng'ayita mu ddirisa abantu ababaddewo ne bamusikayo ne bamuyamba. Naye omwana omuwala ono olwafulumye bw'ati ekintu kye yakoze kwe kwabadde okuba nga akuba essimu oba ng'agamba kuba abaddewo nti munnyambeko nkubire maama era n'asoma ennamba y'essimu ya maama we gye yabadde alina obulungi mu mutwe. Ekifaananyi ekyo kimuweereddwa bazadde be maama we mu ngeri y'okumukulisa ekibambulira ekyokubeera nti yabadde avudde mu bulamu bw'ensi eno. So omwana omuwala ono Daphne yakubye essimu era maama we ye muntu eyasookedde ddala okumanya nti abaana bano babadde bagudde kabenje. Ojja kujjukira nti ne director yabadde amaze okufa kati ng'ate yandibadde akuba essimu e Kampala. Naye omwana omuwala ono yakubye essimu eyaleetedde information okutandika okutambula ku sipiidi. Bwe butyo obuyambi ne bujja ku baasi eno. Ekikolwa ekyabadde tekisuubirwa mu bwangu naddala ku mwana enkula eno oba omwana omuto bw'ati ng'ate akaseera kaakasambattuko k'otayinza gamba nti oba abadde yali akalabyeko. Daphne, we celebrate you. Thank you so much for that very, very brave heart and for saving your colleagues. Thank you so much. Ale, nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era ennamba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honey Bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG.
Abasedi omusunsuzi lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze Abasedi omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo. Buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno Abasedi omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.